Bismillahirrahmanirrahim. Ekyo twatwende ku mateeka ga sukuuni. Era omuntu ayinza okulowooza nti amateeka ga sukuuni nga bwe twagoogedde gakola ku buli nnyukuta na buli kiseera kyonna nga tewaliwo kakwakkulizo konna. Era olengera n'ebigambo kati nga bineeno ebiri wano bye tugenda okuba nga tutunulako olunaku olwaleero, ayinza obisoma nga biriko sukuuni n'agamba kati ekigambo kino n'akisoma atya? Ekigambo kino ekisomebwa ru'i. Yayinza okisoma otya? Ayinza okisoma ru'u. Iye. Lwaki? Tyanti ye. Okusinziira ku mateeka twatunuddeko egyo ne tugamba nti nno sukuuni buli webeera ku kigambo tukisirakako busirisi. Kati n'agamba eno waawe engeri gyeriko sukuuni so eri ki? Tuyimirirako nnyimirire wu. So kifuuka ru. So nga ate si kituufu wano esomebwa ru'i. Aba olengera ekigambo kino eno kaafu eriko fatha, alifu eriko sukuuni. So ekisoma etya? Oli ayinza okisoma n'agamba ka'a. So nga si kituufu. Ekituufu kye kirwa tugenda kuba nga tukyogera. Ekigambo kino eno oli ayinza okisoma n'agamba ra'u eriko fatha, ate alifu eno eriko ki? N'agamba teriko mperesio, automatically eriko sukuuni, n'agamba ra'a. Tugamba ekyo si kituufu. Oba eno ya'u eriko sukuuni, maaso gayo waliyo hamza eriko kasira, ayinza okisoma nti iyi. So nga ate si kituufu. Bino byonna eno ensoma si ntuufu. Lwaki si ntuufu? Tulina etteeka lye tugenda okuba tutunulako olunaku olwaleero. Amateeka ga sukuuni kituufu gakola, naye waliwo ennyukuta essatu ze tulina okwegendereza. Zino buli zuba nga ziriko sukuuni olina okuba nga ozeegendereza nnyo obutazisoma mu nsobi. Ennyukuta ezo ze ziruwa? Era n'etteeka eryo twagala okuba tutunulako olwaleero lye liruwa? Ennyukuta ezo z'ennyukuta eya alifu, ennyukuta eya waawu n'ennyukuta eya yaa'u. Ennyukuta zino essatu tulina ozeegendereza buli ziba nga ziriko sukuuni, tulina okuba nga tuzeegendereza. Ennyukuta ezisigadde ne zo nedda zo amateeka ga sukuuni gazikolako. Buli olenga nga kuliko sukuuni otegeera olina okuyimirirako. Wamma zino zo nedda. Lwaki? Nti anti zino eno waliwo we zikola omulimu omulala ogwokubiri ogw'okuwangaaza. Ate ne bwe ziba nga zikola omulimu ogwo zibeerako ki? Zibeerako sukuuni. So sukuuni ku zo mpeerezi, ate oluusi sukuuni ku zo eziviirako okuba nga ziwangaaza. Kati tugenda kuba nga tukinnyonnyola olwaleero. Kati buli weebanga fataha, buli weebanga alifu, maaso gaayo waliyo fataha, awo ekola mulimu gwa kuwangaaza. Ewangaaza ki? Ewangaaza fataha egiri mu maaso. Kitegeeza eno ba eriko fataha, singa tugigattako alifu mu maaso efuuka ba, eddoboozi eryo liwangaala. That is alifu ekola mulimu gwa kuwangaaza. Buli weebanga teriko kabonero, ate maaso gaayo waliyo ki? Fataha. Togisomerako sukuuni. Ennyukuta ey'okubiri waawu. Buli weebanga eriko sukuuni naye nga maaso gaayo waliyo dhamma, ogisoma otya? Ekola mulimu gwa kuwangaaza. Yo tesomwa, ewangaaza buwangaaza, ekola nga vawero. Oba olengera? N'ennyukuta endala ki? Yaa'u. Buli weebanga emabega gaayo waliyo kasira, yo tesomwa, ekola mulimu gwa kuwangaaza. Oba olengera nti kasira eno egiri emabega egiwangaaza. So kino kisomebwa nti hi. Oba olengera kino kisomebwa nti ju, kino kisomebwa nti bi. Saagala kusoma bino ebigambo ebimpi olikuba oli oluusi bw'asoma ebimpi akaseka twasomye ebyangu ebikalu seka n'obitulekera kati ffe byatukalu ebiridde tusobola bisoma ebigambo ebinene. Kati ffe tugendera ddala ku bigambo bino ebinene oli byayinza okutya. Kiriwo ekinene? Tukutte ekigambo kino eno kitwagala okuba nga tusoma. Kaafu eriko fataha tugisome tutya? Ka. Eno alifu teriiko mpeerezi naye maaso gaayo waliyo fataha, segenda somebwa etya? Tesomwa. Lwaki? Alifu yonna maaso gaayo waliyo fataha, eba ewangaaza buwangaaza. So zino ebbiri zisomebwa nti ka. Tuvuddewo awo. Tugende ku eyokubiri. Eyokubiri eriki? Ghaini eriko fataha, gha. Dhaali eriko sukuuni, ghadh. Then ezookusatu mimu eriko fataha, ma.
taawo eriko sukuuni ne tusoma tutya ka ghadh mat awalengera teweesumpa okusoma kigambo kino kuva eri paka eri so kutulemu tuve waawo tugende ku kigambo ekirala kino kinsanyudde kaafu eriko dhamma ku ra'u eriko sukuuni kur siini eriko kasira ya'u eriko sukuuni so tusomewo tutya wano awasembayo tugamba nti ya'u emabega gayo waliyo kasira ate ya'u eriko sukuuni eno ya'u esomwa tesomwa ekola gwa kuwangaza kasira so netukisoma tutya netukisoma nti si aba olengera so kifuuka kur si ate kino zi sab zi ketwagala waawo tugende wano eno ka zino ebbiri zisinga okwagala wano makati tuzisome tutya ezo ba'u eriko dhamma waawu eriko sukuuni esomebwa etya nti tesomwa ekola gwa kuwangaza so tugenda wangaza ddoboozi lya dhamma nti bu ka bu olengera ekisembayo tetujja kubawanga tetujja kulwawo nnyo bannanga sirama gannange seeka video naye yawanvuye nnyo twandiyagadde okusoma naye video mpanvu tetugenda wangaza nnyo so tugende ku kino ekigambo kino eno miimu eriko fatha ama alifu teriko mperezi yonna tugamba alifu yonna maaso gaaliyo waliyo fatha alifu teriko mperezi sekola mulimu gwa kuwangaza tesomwa ewangaza buwangaza segenda wangaza eno alifu fatha eri wano so kifuuke ma abalengera tugende walala eno eri wano eno enyukuta eri wano eno nuuni eriko kasira ya'u eriko sukuuni sene esomebwa etya tugambe eno ya'u nga eriko sukuuni naye maaso gayo waliyo kasira teisomwa ewangaza buwangaza sekigambo kifuuka ni bale. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bananga batanda subscribinga tubenga subscribinga video ziberenga zikola ki nga zitutuukako buli tubanga tuzitaddeyo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.